Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu kitegeeza mirembe. Omuntu omugamba assalamu alaikum mirembe kibere gyoli yena asirika kitegeeza kwagaliza kufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amatendo ga Katonda subhanahu wa ta'ala musaba Allah jalla jalaluhu wasokusasira n'emirembe kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu b'ennyumba ya nabbi oyo nabona batambulira kukola jjajjana y'okutuuka yutimi ya maaso ga Katonda subhanahu wa ta'ala. Soko okweyoza mukwano gwange ono John White okutuuka ku lunaku lwe lw'amazaalibwa ge. Katonda yebale kuleta mu nsi nga si February. Omanyi abantu tebazaala mu February. Omwaka guno abeera ne birthday okujja tabeera na birthday. Bebazaalawo nga 329 kubanga guno kuba teguwera okujja gubogwera okukola ki kubeera guwera. So webale Katonda kuleta mu nsi nga togiddemu kusoma inshallah ta'ala. Saba Katonda akuwangaze mu nsi ng'olina ssente. Yenna atalina ndugu yegamba amina. Saba Katonda akuwangaze ng'alina ssente. Katonda amukumire ssente z'ebbanga lyonna, abeere mubire ebbanga lyonna. Allahumma amin. Obugambo bwange bubiri bwokka bugenda okumaliza nabo inshallah. Njagala kwogera ku kigambo ky'abagagga. Abagagga bakoda ennaku zino bafuuka bakoda eri ewaka. Era ssebo okwebaza tunulira maama waffe wanyirira mutunulire. Olaba njagala okubategeeza nti kizibu nnyo okusanga omugagga ennaku zino nga mukazi we afaananyikako okugjako abatono. Bannange badeesa atusirikemu katono. Kizibu nnyo okusanga omugagga nga mukazi we afaananikako. Abakazi ennaku zino balya buli ssente, bakyala bo bwe tebabawa ssente. Era ssebo njagala okwebaza webale kuteeka bantu mu ssente. Nabagamba omulundi ogwasooka ono akitegedde eyo sunna yaffe. Ate ono Barry White alina enkola, tanfuuwa mulundi gumu, alina enkola ya nabbi. Afuuwa emirundi esatu ate agenda kunyongera ddoola era 10. Nyongera inshallah balage ekisebo mukama wange. Eyo nkola yammwe. Babaale tebabeera banaku, babeera bagagga aba White inshallah tabaraka wa ta'ala. Kakati nno kino kigula luggi inshallah tabaraka wa ta'ala. Sawa Katonda abakumire ssente zammwe. Allahumma amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba arba'atu danani, sente za miteeko ena la yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama. Mukulu eyo Katonda tagenda zibabuuzaako. Bweyagala okugenda mu ggulu zino sente nabbi yagamba Katonda tagenda zikubuuzaako, agenda kubuuza birala. Naye yagamba sente z'otadde mu mukyalawo n'abantu bo Katonda tagenda zikubuuza. Abange mubawe ku bakyala bammwe sente. Okwate ebbanga onnamba ogimulekere omugambe mukyala wange nkwagala nnyo naye onfumbidde ebbanga ennaku zino obadde mulaba ku TV nga njabika ne musajja wammwe ono ow'ebwayiseeri. Musajja musumba mulungi naye mukyala yamuwasa, amuwasizza mu mbeera gye yamuwasaamu amwagala. Namugerera ebigambo olwaleero agamba simanyali awunya simanye ekikulu naye nga kaliko akaseera nga amunoonya ng'ali bubi. Bannange musebo bulya abakyala abo. Omukyala abeera nsonga nkulu mu bulamu bwo. Omukyala nsonga nkulu mu bulamu bwo. Singa ono teyalina mukyala singa tafaanana bw'ati. Abagagga bangi balina ssente naye bakyala baabwe olw'empisa ebi gye bayisaamu n'omulaba ng'atunula ng'ekimuluka ky'entalo, n'omulaba ng'afaananawo yasiiwuuka yenna naye mulaba omusajja bw'anyirira, musajja mugagga. So mu mbeera efaanana etyo Barry White onakyali kusimu. Kwata akulinaanye mu ngalo tusome edduwa eno inshallah. Omunywezezza naye beekinga shuwa nti gw'okutte mu ngalo mukwano gwo oba tomwagala mute oveewo onoonye mukwano gwo waali. Kuba Mukama agenda kwanukula ate neddwa kubanga gw'okutte mu ngalo tomwagala tagenda kwanukula. Kati kwata akulinaanye mu ngalo ng'omwagala tusome edduwa eno inshallah. Omunywezezza olaba akyanyiza ebibaluga abatulage ekiro bye basiza abatusera. Mukwate mu ngalo omunyweze gamba rabbana, gamba nnyo rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Bwe muba wano mugende muboni mujje emotoka zammwe Mungu abanguze. Sawa Mungu atwanukule. Gamba amina.